mwenna badde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City bambi subscribinga gompyako na kukadde obeere ng'ofuna obubaka tubatadde wano ku The Mix Media. Ntumirako nnyo abantu abali e Qatar, e Dubai, Arab Emirates, abali e Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda. Baagala nnyo n'abali ewaffe wano ewaka ku butaka n'abo bakadaama bambi tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Mukoze kyamaanyi nnyo okutulaba n'okutwagala. Ntumirako nnyo ku bakyali bange mwenna Kasagadde, Woshira, Biba Uganda. Gweni naye olunaku olwaleero. Nago ntumiddeko. Enkya ku lunaku lugenda kuba lwa Sunday nsubirako abakatoliki okuyitako mu chaachi. Aba Protestant, aba Seventh Day bo balwaleero n'abayisiraamu mwebale ekisiibe ekyo. Nga leero tuli wano ku The Next Lodge ba balina ka sauna, balina ka pizza ogulemu ne bakuwa 2, ogula 10 bakuwa 20. Buli kimu kya kabi mujje ka garden kalungi. Ate na bibebi ebikaleeta nze kisigo okundeeta wano waliwo omwana atera okuba ekikalu. Oli asaanikira ekikalu. Omu kubaweereza naye akuba ekikalu n'ogaba naye yakitaddeyo na mulawo. Oba bakisonseseyo busonsesi. So The Next Bar and Lounge ku Kidderungujja weewukawo osobola okunywa bbiya anyooga mu Kampala. So kifo ky'amaanyi. Bannaye mujje tubaweereze. Nga nnyongera n'okubajjukiza Jalia undergarments ng'alina engoye zonna, alina ekikumba ekya buli kika, alina bubikini, alina bulegingi, alina bunikazi, bubokisa, obutambaala, akola ne free delivery. Mugendeyo munoonyeeko ku bintu bya Eddy. Asangibwawo ku Kikuubo Lane HG42 ku Mini Price Kampala. Ne SSHOW'S Media akwata video gwali eyo ng'oyagala akukwatira video jangu mwegatteko munoonyeeko wali awo enamba zigenda kuba ziyitawo awo ate alina ne ka discount kagenda okuwa asooka okujja amukwatira bwere atunda garments akwata video SSHOW'S Media video z'abayimbi firimu ebyo byonna asooka okujja video ya bwereere. Ebyuma birina ziri ezaalagibwa oyagala kifaananyi kya 4K nja kuyitayo akirina yimbi gwali eyo jangu bakwatire video nze ngenda yitayo ona kena kane era video yange eddako ngenda kikwata ne ba SSHOW'S Media olaba nze mba nsobola omukutuusaako olunaku olwaleero nno tuzze ffe omanyi tetuggwaayo eva tubeerangawo ne tusooka ne tulabayo biki ebisinza okukola amawulire mu wiiki nga bya entertainment n'olunaku olwaleero era tuzze tubibatuuseeko amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City. Ngenda basaba omuyimbi waffe, omuyimbi w'eggwanga, omuyimbi wa international and wide nze nno we mweyitira ambassador w'Emmengo asooke ababuuzeeko omukulu abakulu abali ku The Mix Media omukutu Kabuna Mawanga omukutu Kasamba Lyanda omukutu ogwesigika mbabuuzaako sinze malala yenze Biba Uganda omuyimbiwo Nakinku musanyusa omusajja asinga okulabika nga akkiririza mu bitone babuuzaako mwebale kujja mwebale tulabako mwebale kubeera nga ate mutuninga every time buli we tutuninga ntubaga ntuzze temuvaako baatwagala so kubeemu ne kayimba akafaawo akapya engoma gy'olina empya engoma nga nnyingi baweeyo gwe gy'olina etambula buno obudde kuba ziri zitama ne waliwo eyo Kabuna Mawanga nakeera ne mukwazo obunaku bwange Yesu nankwaza omukisa gwange nakeera ne mugamba tindisingo nsula bw'omweyo nandeetera mwagalwa abikoze Yesu abikoze kona mwawo abikola lwakuba tumanyi abikoze Yesu abikoze abikola lwakuba tumanyi awabi owulira otawetula mu embakinga Sechi tuyambe tusigale ku interview oyinza oddubakinga ne lukoma wano wennyini terusobola naye nga blessings golumanyi nga president yalutudde akayimba ako bakayita abikoze Yesu abikoze
lwansonga buli kitukola ku nsi kuno Yesu yamala blessinga yeah okitegeera nti omwana ne bw'aba alikata okufuna salale Yesu yakkiriza yeah abamu bibalema abala bigaana kitegeera so blessings to all the believers out there nakozemu gospel tune simbobi but nayagadde ate nsanyuseemu ne ku mutima gwaye nga nsinza Katonda si kibi kiri ate buli muntu yeetaaga Katonda waliwo ateetaaga Katonda si kibi olaba ne muzeeyi mujajja yeetaaga Katonda aliwo yena taata muzeeyi bagamba yekenyini ye Katonda ekyo nedda ekyo waliwo yamulimba eyamuwa akatabo ako yakalivayizinga bubi yakalivayizinga kafune nga to all the believers Yesu abikola abikoze ate era akyabikola ebbanga lyonna yaman nakozeyo ka gospel tune sigamba nti ebibini na bingi ye Biba Uganda omuyimbi atamumanyi genda ku TikTok kwali ku YouTube kwali buli wamu wali obimba mu requesting obwange nayo ka mugonza waliyo enchupa waliyo ka fire baby waliyo ka minzani bimba bungi nnyo ku YouTube okwo mugenda musasinge ko visitingako YouTube visitinga TikTok visitinga Instagram tongera tokunyumyamu tuwanike ekintu man. Banange nona tutuse n'ebintu ebisinza okukola amawulire mu entertainment ya wane waffe Uganda. Nako wiiki ewedde tubadde twafuna ekikangabwa okuva ku Bamayanja family. Bambi. Omulenzi oyo oba musajja mukulu yafa Alpha. I'm Hhumprey. Amanyiza erinnya eryo lintawanya. Muzungu. Hhumprey. Hhumprey. Ye elder brother wa Jozechameleone Palaso Wizo n'abaala bonna. Era nga yali mu America. Kyova twasobola mutegeera nnyo wano nga ffe abato. Lwansonga ye bwe yakulamu n'agenda mu America. Era ebbanga erisinga lyonna yali aliwangalidde mu America. Ekyenjawulo ekiriwo nti ye teyayimba nga banna ate abalala. Wadde n'okusunamu kajjita. Ate ngambye teyayimba. Ayinza oba yabigezaako ne bigaana naye ate abadde guitarist mulungi nnyo abadde asuna nnyo gita era yasooka okubeera kinawuliddeko nti yasooka okubeera manager wa Jozechameleone first manager ever n'alyoka amuvaako n'agenda mu America so abadde mwagazi wa music era kyova olaba ng'abayimbi bangi bettanidde okugenda mu kufiirwa mu kuziika okwo mu vigil mu butongole bajetanidde nnyo because abadde muntu wa bitone regardless nga yaba itakola ki tayimba yes taleseyo ku mwana na representing ekifaananyi kya daddy nawulidde abaana badde mukaaga be yalise ku nsi which is not a bad number namba ebeera simbi ku musajja wabula tera bw'okisussaamu era nagwe si musango naye nga 6 is not a bad one nze njagala 24 aga 24 ojja kuba omukubisizzaamu olina okukola ennyo olina okukola ennyo buli mwana n'omukisa gwe bwotyo bonaaga mansa naye togamansa nnyo kuba si kibi ate kunkumula abaana nga tebaliiko mwasirizi bw'ofunayo abaana nga basobola okumalako ku Makerere University tewaba wabi dani okuzaala 24 bonna ne bakomebwa ayise ku nasale buli amalako nasale gobagoba so kiro nnyo planninga muko sometimes yalesewo ku baana abanayimba ku ndongo eno akyo sijja kikulimba because olaba n'abaana abakafeero yali saabayimbi wa kuno oba omusajja gwe twenyumirizaamu gwe tulabako nti yalekawo ligase mu basajja ab'edda kafeero abaana ne tubalabako waliwo ndowooza okuyimba eba talenti etasobola kubikkibwa kkubo bwebanga weeri kyova naffe famire ze tuvaamu tezirimu bayimbi bangi nze maama wange ndowooza yali amanyi okuyimba naye teyabitwala mu maaso talent nesanga nze njiina okuva ku mami wange ate muzeeyi wange muyinako talent ya birala
nenge bino by'okuyimba byo byava wa mami ate yali muyimbi yayimbanga mu kwaya yayimbanga mu kwaya za masomero n'ebisigadde so talent bagizibirako we n'abaawo tujja zirabeza abaana ba Hhumprey Mayanja abatulaba abalungi mwenna abadda Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose eki president e Masaka City olunaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna bayina bunika bayina bulegingi bayina obutambaala bayina obubina mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali bayina bugata bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikubo Lane edduuka balita HG 42 bypass building mujje tubaweereze bayina ne bakola ne free delivery kibanja mpola naye waali mujje oli eyo oyagala kunyumamu obupale obwakabi babuyina bunika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalia Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba